Olunaku lw'eggulo kyategeerekisenga ofiisi ya Ssaabaminisita bweyagala ensimbi obuwumbi 503 okugabira abawejera abakoseddwa omuggalo gw'ennaku 42. Buli muntu wakufuna emitwalo 10 era ng'abantu emitwalo 53 be bagenda okuganyulwa mu bibuga omuli Kampala, Masaka, Mbarara, Fort Portal, Arua, Gulu, Soroti, Lira, Mbale, Jinja ne Hoima. Abantu abali mu municipality 41 nabo bakwefunira ku nsimbi zino. Ebifo bino obwetaavu bimanyiddwa. Bannayuganda abalala tukimanyi muyina emmere. Atayina mmere tumusaba ayambeko, ayina emmere ayambeko atayina mmere. Wabula bamu ku babaka ba palamenti bagamba nti okwerabira abantu abali mu bitundu ebirala gamba ng'abasomesa mu masomero g'obwannannyini, abavubi, abagoba ba bodaboda ne taxi bo babulyaza amaanya bwennyini. Abantu basusse okufiira mu mayumba olw'enjala. Sente nga batugamba tukyayambako ku luguudo lw'e Congo, tukyamba ku luguudo lw'Egindi. Ku ddakiika eno embeera eriwo bandibadde basooka ne bayimiriza ekintu kyonna ne bafa ku welfare y'abantu. Tuyina abaana abadde bakola emirimu egya bulijjo bagenda kulowoozebwako batya ya abaayi ogenda kumanya otya ani ali vulnerable okusinga omulala. Kitegeeza mu bbaale yokka ninayo abasomesa 4,000 abafu enjala nga tebalina kye balya. Naye ate gavumenti tebatunuulidde olw'okuba tebali mu municipalities, tebali mu cities, ate tebali mu Kampala. Abakeera bagamba nti n'ekyokukozesa bassentebe b'ebyalo okuzuula abanaku kyandireetawo okususula mu banaafuna ensimbi zino. Twawulidde dda abakyamaani b'ebyalo ab'NRM nga bagamba bagenda kukozesa yellow book. Nti atali mu yellow book tagenda kufuna ku ssente zo gavumenti zegenda okuleeta. Kyannaku nnyo okuba nti gavumenti yo yennyini ekulembera abantu nsosoze. Negamba nti ono yasaanidde okufuna, ono tasaanidde. Omanya otya omwavu n'atali mwavu? Okebera mu nsawo yange. Abantu bonna banyigiriziddwa kye kimu. Abantu babonaabona ewaffe eyo bootalabanga. Abantu batukubira amasimu n'okuggwako ne gaggwako omuliro olw'embeera gye bayitamu. Naye toyinza kugamba ogenda kunoonya ba cities na ba municipalities b'ogenda okuyamba. Ate nga nabo bagenda okuyamba omuwendo mutono. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.